إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. abalungi ab'ebitiibwa, tukyali ku Bani Israel nga bamaze okuva mu matwale ga kiwagi Firawuna, batambudde batuuse ne Baitul Maqdis, baganya ogiyingira. Allah abataddeko ekibonerezo ky'okubeera mu ttayi okubundabunda mu ddungu ly'e Siina. Era bwe tugamba Siina tulyogedde mu Warabu, baliyita batya? Sinai, si bwe kiri? Sinai. Kakati tukyatambula n'ekyafaayo kya Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ng'ali ne Al-Khadir. Lwaki tukireese mu kifo kino? Kubanga ekyafaayo ekyo kyaliwo mu kiseera ekyo eky'emyaka 40. Tumaze okulaba Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ne Al-Khadir nga Al-Khadir amugamba nti suhuba ekomaawo, obugumiikiriza bukulemye, akakwakkulizo kaganye okukatuukiriza, nagambye obunire bikulemye, n'olwekyo bikomaawo. Naye olw'obutakuleka nga weebuuza ebibuuzo ebingi, saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alayhi sabira. Ngenda kubuulira bino byonna ebibaddewo lwaki mbadde mbikola nga mbikola bwe ntyo. Mulaba mutya ab'ebitiibwa singa Seeka Jafari wano asoma nga betugira nga betuvuunula mpola mpola, aba tatwanguyiza mulowooza. Sheikh Jafar, muganda waffe Jafar Kawera, jangu ssebo, barakallahu fiki. Amiru Sab essebo amma safina, tandikirawo insha Allah. Naye nno mulowooza ayagala okusemberera omuzindaalo? نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. N'amugamba eryato liri liwalabye nga ndikubamu ekituli lyabadde ly'abasajja bamasakini, ya'maluna fil bahr, nga bakola kuki? Nga bakola ku nnyanja, nga bakozesa eryato eryo. Baali bakola ki? Bavuba oba nga basaabaza abantu oba Allahu alam. Ne wano tulaba abasajja bano baalina eryato, Allah n'abayita bamasakini. Ontuyinawo faida ya fiqhi mu masala agazzaka. Faida eyo egamba etya? Egamba nti waliwo al-ghina alladhi la yughni, waliwo obugagga obutafuula muntu mugagga. Waliwo al-ghina alladhi la yughni. Nabbi yagamba nti alladhi indahu ghina yughnihi. Kati wantuyiga nti waliwo obugagga obutakola butya? Obutagaggawaza. Omuntu asobola okuba n'emmotoka nga zakate mukakatako, bantu bala balina eryato naye Allah abayise bamasakini. Nekitegeeza nti nno ekitunuulirwa si kuba nti haji olina n'emmotoka, tulina okukakasa nti nno omuntu ono alina niswabu, ate niswabu eyo nebeera nga eyiseeko omwaka n'alyoka abeera nga awazaka. Asobolera ddala bulungi nnyo okubanga alina ghina nga la yughnihi. Twatuuka n'okugamba nti omuntu ayinza okuba nga ayingiza obukadde 4 buli mwezi, naye ng'omuntu ono abaana baweerera, abaana 5 baweera mu secondary, ayinayo 4 baweera mu primary, ayina bahajati 3, omugwe yazimbira 2 bali mu mizigo. Okukubukadde 4 kwe kuli byonna. Ogenda okkakkana nga sina mudiibuuzi, nga sina muki? Sina mudiibuuzi. Naye famire ye eri mu bantu 27, ne byonna ebimwetoolodde tafunanko ka chance
kawumuza bukadde bubiri ne bubeera ku akawunti nga butudde butebenkeddeko kitegereka n'olwekyo n'abeera nga tawadde zaka. Ate omuntu asobola okuba nga alina aqalla min dhalik nga yingiza ekitawera ekyo naye nga alina ghina yughnihi nga alina obugagga obugaggawaza. Mwami yafuna omulimu omulungi nga n'okwasa tannawasa, funye mukyala we mulimu gwafuna gwa bukadde bubiri, bakyali babiri bokka, alina mu nnyumba ya kitaawe, tasasula renti, tugenda okukakkananga buli mwezi alina obusobozi obusevinga akakadde. Tugenda omulaba nga alina nisaabu, tugenda ogiraba ng'eseeko omwaka, ffe nga tugolola kibatu leeta bwaga nti nammwe mulimba kabazi ali wali afuna obukadde buna ugana kabazi talina ghina yughnihi. Tumutadde ku mizani ya sharia mwavu, ate gwe utadde ku mizani ya sharia oli muki oli mugagga. Kakati wano nabbi al-Khadir agamba nabbi Musa alayhi salatu wassalam nti munnange tolooza nti mutima mubi gwe gwankozesezza ekintu kiri wabula ate busaasizibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwebyo Allah biyandagidde okukola yandagidde okuwummula ki eryato eryo. Awo nayinza okulooza nti yali wumulamu ekituli eno wansi, tiyali wumulamu baali badde bakka butereevu si bwe kiri, naye yaliteekako akamogo wabbali. Naye ekyo ekikolwa olw'okuba ekigambo kibayita eryato ekikolo kulyo kubeera nga gamba bonna ewali amutawaana kubanga kwagala kulitwala kuzikirira wadde akikubye wano wabbali mugati eryato bali kubamu ekituli kikini oyagala bantu bazikirire kiki ekikuli mu mutwe kitegereka ogendera kimu ekyo kitegereka. So sinti yali kuba ekituli wansi eri nedda wabula yali kuba ekituli wano wabbali kulyo basigale nga bakyasodde kozesa naye ye kabakati atwalanga lyato liriko kaki kamogo likubako kubi liiso nga liriko ekituli ratu an aibaha eryato lino nendikola nenditeekako akamogo ako lwaki wakana waraahum malikun yaakhudhu kulla safinatin ghasba kubanga waraahum si emabega waabwe wabula mu maaso gye bagenda wabaddeyo kabaka mawale yaakhudhu kulla safinatin ghasba lyato lyakubako eriiso ng'eryato eryo ddamu agamba nti lyange ng'alinyaga ng'alibowa kyebayita al-ghasbu. Ghasbu kyeki waliyo kyebayita an-nahab al-ghasb as-sariqa waliwo al-khiyana. Ebintu ebyo byonna ebina bubeera buli az'amaanyi naye tebulina figa yemu, bulina figa ezaki ez'enjawulo buli limu nerifuna buli kimu nekifuna erinnya lyakyo. As-sariqa mu sharia yaffe ey'obusiraamu kukwata ekintu n'okitwala ng'okijje mu kifo kyakyo ekirina okubeera. Mathala ensimbi zibeera luddawa, ensimbi zibeera mu nsawo si bwe kiri. Gwe singa okwata sol tape n'oziteeka ku mutwe n'otambula nazo nga ozitadde ku mutwe zigenda zigira oli n'azitwala tumuvunaana kirala, tumuvunaana sariqa kubanga teziri mu kifo kyayo. Singa emmotoka ogireka ku luguudo omunajja n'agitwala guba musango omulala si sariqa, tatemwako mukono, erina kuba mu kifo kyayo weepaakingibwa ekimanyikiddwa kitegereka. Kasita ogiteeka ewantu watalina kubeera nti weerina okubeera tebeera sariqa. Tuli ku sharia y'obusiraamu tetugambye ebigambo ebya kusiti ya Kampala, tuli ku sharia yaki y'obusiraamu. Ate an-nahab kwe kunyakula, an-nahab kwe kunyakula. Oli naava eri omuntu ng'akutta akasimu ke genda okulaba omusajja yuyo ayita bato emisine kiki khalas tugamba mu Luganda tugamba nti abbye essimu, mu sharia tugamba nedda akoze ekiyitibwa an-nahab. Atemwako omukono nedda, tatemwako mukono, alekebwa bwatyo nedda. Ne tuli mu sharia y'obusiraamu erina amateeka ne quyud. Bino byonna bwogenda mu kitabul hudud babikwawulira bulungi nnyo kitegereka. Kati nahab mu Luganda tusigaze erinnya limu kwe kubba naam, naye nga mu Luwarabu buli bagamba nahaba ogamba nti yanyakudde nadduka. Ekyokusatu al-ghasbu. Ghasbu kwe kuleeta ekifuba, saadi kwe kuleeta ekifuba ku maali y'omuntu n'ogitwala kifuba. Musajja najja fayastawli ala maali al-ghayr n'agamba nti ettaka lyange lino ettaka litutti, ettaka ly'omu n'alitwala, ettaka ly'omu n'alikola atya n'alitwala. Kifuba bonna kwe bali ku kyalo
naye Ganyana yatwala ettaka lya Miisi. Miisi kwali ni yali mutwalako kifuba. Oba bino betulaba olwaleera abantu abajja ku mataka gaabo ne bagatwala kifuba. Ekiyitibwa kitya? Al-ghasbu. Mu Luganda tusika tugambye nti yabba ettaka lya gundi. Kitegerekese. Ekyokuna al-khiyana. Al-khiyana obukumpanya. Obukumpanya kwe kwolesa kungulu obulungi eri omuntu nenge eri emabega omutwala. Sajja nakwata nakuteeka mu kakiyosiki ke kalimu zifiriji kalimu naki n'okola bwajja n'olyoka olaga obuntu bulamu n'okwata emitwalo 3 tukola mashallah tukola ennaku tukola naye nga mubutuufu okimanyi nti ojjawo 5 n'atebenkera omutima n'alabira ddala nti nno oli mukozi mulungi. Kati khiyana kwe kwesiga kungulu ng'eno emabega tolina bwesigwa. Kibayita ki? Kibayita khiyana. Naam, Nabbi yagamba yalagerako bitendo by'abannanfusi wa idha utumina. Kibayita utumina. Omuntu amufunyemu amun, amufunyemu obutebenkevu. Tatya nti alowooza nti nafuna nnyo oluusi agenda n'omukozi oyo amuwaanira abantu naye nga bwamuwaanira bw'atyo bw'ali wa idha utumina khan. Kitegerekese. Kakati kabaka ono yatwalanga amaato g'abantu bano gasba ng'agatwala by force. Genda mu maaso sebo. وأما الغلام فكان أبواه olowooza nno munnange abantu abali eyo bawulira. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. Amma omulenzi oli gwe yasse abazadde be baali balongoofu bakkiriza naye olwa Allah kumanya kwalina okumweyawulidde yamanya nti nno omwana ono singa asigalawo asobolya ddala bulungi nnyo okufuuka ensonga ekaafuwaza abazadde bano oba ne bafuuka batughaati ne babuuka ensalo olw'omwana oyo. Mu ngeri ki? Allahu alam. Allah yasinga okukola ki? Ne tuyigawo nti nno rubba dar nafi'. Omwarabu agamba nti rubba dar nafi'. Ekintu kiyinza okubeera nga kibi kikosa naye nga kikubyeko omugaso. Rubba dar nafi'. Ekigambo kyabwe ekikwatagane aya egamba nti asa an takrahu shay'an wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Oyinza okutamu ekintu nga kyekirungi okola otya? Ne tuyigawo nti nno Allah bw'aba alina kyasazeewo okukola mu bulamu bwo either mu bantu bo oba mu maali yo oba ku mubiri gwo oba bw'oba olumwa ng'olaga Allah obulumi kubanga okkirizibwa okulaga obulumi olina okubulagira mu mbeera eteekamu eraga Allah nti okimanyi nti asooka okuba nga kyakoze kyekirungi gyokola otya gy'oli. Eyo nno y'enkungubaga y'abakkiriza eyawukana ku nkungubaga y'abapaatiriisi. Ti omukkiriza alumwa kyalumiddwa mu musiiba naye ng'omutima gutambulira wamu n'endowooza egamba nti kiyinza oba kyekirungi enkola ki gyendi. Kaakati bano abazadde bali baagala nnyo omwana ono naye nga agenda kufuka wabaali gye bali. Allah n'alagira omusajja oyo Al-Khadr alayhi salatu wassalaam omwana oyo. Kitegereka? Genda maaso. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Nabeeranga nabbi ono Al-Khadr alayhi salatu wassalaam mu kubeera nga akola ekyo Allah yamulaga nti nno ajja kubeera nga abantu bano abakyusizaamu omwana anaabeera omulungi gye bali era eddiini yaabwe okusinga ono gwe bali bataddeko ennyo omutima. وأما الجدار ate ekisenge فكان لغلامين يتيمين في المدينة kyali ky'abaana babiri baamulekwa mu kibuga ekyalimu abasajja bali abakodo. Genda maaso. وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. Wansi w'ekisenge ekyali kyagala okugwa abazadde baali balekayo emmaali y'abaana bano. Kitegereka? Bakyali baki? Bakyali bato. Kaakati Allah n'asindika bannabbi babiri balamba bajje bakuume emmaali y'abaana bano olw'obulongoofu bw'abazadde abameka? Ababiri. Wakaana abuhuma saliha. Lwaki Allah yasindika bannabbi abo okujja okukola omulimu ogwo? Ensonga agituwadde. Wakaana abuhuma saliha.
ne tuyigawo nti nno Allah asobola okukola ebirungi mu baana munnaye nga tabibakoledde lwa bo nga bo naye ng'ayisiriza ku basajja be batakyajjuka na kusabira kuki ku dduwa balina bye baakola ne bisanyusa Allah baasabira abaana bano edduwa baalajanira Allah obukuumi bwe mu abo abagenda obbavaamu Allah naye anukula edduwa n'abakuumira imma edduniya oba n'abakuumira eddiini oba n'abakuumira edduniya naki n'eddiini kitegereka naam genda maaso فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'ayagala bano bannabbi bwe bazimba ekisenge kino babeerenga emaali y'abaana bano ekuumibwa okutuusa lwe banaakula ekyo Allah akikoze rahmatan min rabbik olw'okusaasira kwe abaana bano wama fa'altuhu an amri ebintu bino sibikoze nga nze mbadde mbyekolera dhalika ta'wilu ma lam tasti alayhi sabira eyo nno yenyinyonnyola eyo yensonga endeetedde okukola ebyo munnange ebikulemeredde okugumiikiriza mu bufunze kissa ya nabbi Musa alayhi salatu wassalam ne al-Khadiru awo weyakoma mu Qur'an era tetumulaba walla wonna Allah ng'amwogerako si bwe kiri kitiibwa okujjako mu kifo kino wabula twayizeewo essomo eddene musomo gwaffe ogwawedde nti mulimu obujulizi nti bannabbi baaliyo mu bitundu ebirala bingi mu kiseera nga ne bannabbi ba Bani Israili bakola batya nga gye bali kubanga nti yali min anbiya Bani Israili kitegerekese era olwo n'obujulizi obulaga nti nno yali ani yali nabbi wa Allah tabaraka wa taala tukifunye mu kigambo ekyagati wama fa'altuhu an amri bino bye mbadde nkola mbadde sibikola ku lwange wabulanga wahi okuva eri Allah subhanahu wa taala ab'ebitiibwa mu ebyo ebyali mu zamani ya Tayhi mwe mwali Baqara y'aba Bani Israili mwe mwali Baqara y'aba Bani Israili mwe mwali ente y'abaana ba Isirayiri evaako okutuuma surati al-Baqara okugituuma surati al-Baqara olwa kissa eyo ey'ente Allah akola kyayagadde essula zino yazituumanga kiyabanga ayagadde nga mubaamu ensonga n'agifuula n'agiwa essula n'efuna omutwe olw'ensonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagadde mu nsonga eziri mu ssuula kati mu ebiri mu surati al-Baqara mwe muli ekyafaayo ky'abaana ba Isirayiri n'ente kyaliwo nga bali mu zamani ya Tayhi kyekyaliwo omusajja min Bani Isirayiri yattibwa n'atamanyibwa ani amusse buli kabira yasongebwangako buli muntu eyasongebwangako nga yeegaana neefuuka ensonga ennene mu bo ani yasse gundi bwefuuka ensonga ennene mu bo ne bajja eri nabbi Musa alayhi salatu wassalam abeere ng'ayingira mu nsonga zaabwe wa idh qaala Musa liqawmihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara wano tewaliwo ya qawmi ayati nyingi eziri awo ziriko ya qawmi wa idh qaala Musa liqawmihi ya qawmi naye wano tewali ya qawmi wa idh qaala Musa liqawmihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala afulumya ennamula abagamba nti genda agamba nabbi Musa nti genda ogamba abaana ba Isirayiri bafune ente bagisale babakwata nte yonna ne bagisala yali emalira okubeera nga ekola Allah kyayagala okubatuusaako naye alqawmu muanidun abantu bano baali bajjudde embeera eggume nga lingi emputtu nga nyingi okudda eno okudda eri obutaagala kuteeka mukola Allah kyalagidde mu ngeri y'ekifuba ekyanjulukufu bateekawo obuntuntu ne basooka ne badda eno ne beetooloola ne bagira bagenda okukikola wammanga kati kikyalimu mpeera za imtithal nga tebakyalina mpeera zaki ezakuteeka mu nkola waliwo omusiraamu yannyumiza naŋŋamba nti waliwo omuddo ayinza okukukolera ekirungi naye nga naye gwakikoledde muli owulira nti empeera talina mpeera zagenda kufuna naye ng'akikoze mbawe ekyokulabirako mutaawe ayagala kuwasa
agenze ewa Hajabudo. Hajabudo kati oti akasawo ka sukaali akukange, akasawo ka sukaali kange tyekale munnange sawo yokwasa etuuse buli lwajja komawo nkya komawo n'amutambuza. Kakati ne kabeera nga akasawo koko ka transport gyakatambuddeko hafu yake emaze okugenda hafu yake egeredde mu transport hafu yake egeredde mu transport. Omusajja ono okujja obuzaawo ku mudaala oba ku dduuka lye oba ewantu wonna wamugamba okujja n'abeerawo ng'ayimiridde neyefuula ng'akyali bakasitoma aye n'amaliriza ku nkomere. Omusajja eri waliwo ebifa, waliyo ebigenda mu maaso ebyononeka, ali mu kaseera kakweteekateeka, alina bingi, ate amuyimirizaawo essaawa nnamba, aye tasutule ku ddoboozi kubanga omukono gwa wansi nabyaga nti aliyadi al-uliya khairu min aliyadi madha as-sufla. Omukono gwa wansi guba n'eddoboozi nga saakaavu teribaamu muki. Kakati ate ku nkumi najja siraamu wedde oli awo kakati insha Allah kati enkya ekawungezi onkubireko. Obwedde omusajja ali awo saawa nnamba omulaba. Tuli fenna kati okugattako bingi byemumanyi okunsinga. Agenda okukwata akasawo kawaayo nga temuli mpeera n'emu nga kaliko n'omuki ng'afunye n'omuki n'omusango okusinziira ku ngeri gyeyisizaamu mu sadaka ye. Kitegereka. Kakati abaana ba Isirayiri Allah abalagidde musale ente. Kyali kyangu nnyo. Genda ente yonna gy'ofunye kasebera nga bagiyita bakara. Inna Allah mazima ekitiibwa Allah ya'murukum abalagira an tadhbahu bakara. Musale ente. Mugikole mutya? Bwe mugisala mukwate akatundu konna ku nte eyo, mukwate mayiti eno ebaleetedde okubeera nga mwagala kukola ki, mwagala kuttiŋŋana olw'omuntu aniyatta gundi emirembe egisusse baba ni Israel olw'omuntu eyattibwa. Mukwate omuntu oyo mumukubeko eyattiddwa, mumukubeko ki, yali akyaliwo tannaziikibwa, mumukubeko ekintu kyonna, oba kagulu oba kakono oba kigere, gwe musale ente mumukubeko akantu konna ku bitundu eby'ente eyo. Omusajja oyo agenda kuyimirira ababuulire ani akoze eki, ani yamusse, amaladdeyo kubanga tali nti ajjira ddala. Azze kwogera ani amusse addeyo. Tuli fenna. Qaalu atattakhidhuna huzuwa, ozze tujeeja bujeeja. Bagamba ani oyo? Bagamba nabbi wa Allah Musa. Qaala a'udhu billahi an akuna min aljahilin. Ekiteelo kyemunteeze nakyo mulaba nga kigwanira omuntu ali mu makamu ya nubuwa mu kifo ky'obwannabbi nga nze. A'udhu billahi an akuna min aljahilin. Teyinza kubeera nkola yange, tekiŋŋwanyi ekifaanaganako bwe kityo. Ekyo ekikolobero kyali kinene nnyo kugamba nabbi wa Allah atattakhidhuna huzwa, ozze tujeeja bujeeja. Kyebaava bamugamba ti ud'u lana rabbak. Eyo enjogera twagiraba ogamba embeera egirimu okubeera nti Allah tebamusembeza kumpi nabo. Saba tusabire katondawo, mukoowoola omugambe omutubuulize. Yubayyin lana ma hiya, atubuulire nti eno gy'ayagala tusale yeeriwa. Qaala innahu yaquulu, n'abagamba nti Allah abagambye nti ente gye muba musala, ani atusomera waawo sekatamusuza oliwa. Innahu yaquulu innaha baqaratun la faridun wala bikirun awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun. Allah abagambye nti ente gye muba musala tebeeranga nti ekyali nto etawakangako. Walabi kati ente bwetandise okufuna obukwakuliza okufunda naye nga wali yabadde engazi, ebeere nga yakazaala enzaala 10, ebeere nga tezaalangako, ebeere nga nkovvu, ebeere nga nnene, ebeere enzirugavu, ebeere ya bitanga, ebeere nnema, bagiyita nte. Allah abalagidde musale ente, kyekyali ekiragiro ku ntandikwa. Ne beefunza ne Allah n'abafunza. Kitegereka. N'abagamba nti ente eno ebeere nga sibikir, kyeki tewakanga kamakulu, tefunanga ku nnume. Ate mu ngeri y'emu kyekirala la faridun wala bikir awanun bayna dhalik, si nkadde eryeri wadde okubeera nga nto, wabula ebeere nga ya wakatikati. Faf'alu ma tu'marun,
nabbi wa Allah n'abaga nti bannange mukole bukoze ekyo Allah kyabalagidde, munoonye ente yonna eri wakati kati awo mugisale kigwe, fafaalu ma tu'maru la tata'annatu la tata'ammaku la taghulu, mubadde ki kintu kyangu nnyo mukole ekyo Allah kyakoze ki kyabagamba. Qalu du lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha, mamugamba tubuzeemu ddamu osabe Katonda omugambe, Katondawo omugambe nti ente gyayagala tusale yakala ki, ayagala zino enzirugavu, ayagala njeru, ayagala yabitanga, ayagala efaana etya. Qala innahu yaqulu, nabaga nti Allah abagamba innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurru an-nadhirin, ente eno ebere ya kyenvu nga kala yayo nnungi nga agikubyeko eriisa emusanyusa, yeyongedde okubeera reya oba nedda yeyongedde gamba kati abadde basobola okusala ente zonna eziri awo ku kyalo kakati bongedde zikomeka, yalayita bategeera basigala babuuza ne bagamba ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina, ddamu omusabe omugambe ayongere twawuliramu ddala ye eriwa, kubanga ffe tulaba ente zonna zifaanagana, gyatugamba zonna ziringa zezimu, eno yeri la ilaha illa Allah. Qala innahu yaqulu, n'agamba nti Allah abagamba innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard, erina kubeera nga nte nga tenyoomolwangako, kubeera nga bagitraininga okulima. Kati zikoze eki zifulumyemu zino ezirima. La dhalulu tuthiru al-ard wala tasqi al-harutha, terina kubeera mu zino ezikola emirimu ezimukwata ne mubeera nga mufukirira nazo amaki amalimiro. Musallamatun la shiyata fiha, ng'ente eyo buli okukaguliza oba akulembedde bonna mubulabye kweyogeddeko na buno. Musallamatun la shiyata fiha, ente eno nga terina mbeera yonna egireese kubeera nti nno ekubuuka ekoleeta. Musallamatun la shiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq, gye baakoma okufuuna gati abaana eyinza otubulira ddala agati al-ana ji'ta bil haqq, akakati ensonga tugitegedde, wakwogera amazima kati naye ng'eri emabega yonna kigambo ekisooka kyabadde kikola kitya kimala. Qalu al-ana ji'ta bil haqq, kakati awo nno amazima ogoogedde. Fadhabahuha, ne bagisala. Wama kaadu yaf'alun, bawula bayina enzivunula bbiri ku kigambo kino wama kaadu yaf'alun. Enzivunula esooka wama kaadu yaf'alun, baali babula katono okubulwa ente erina ebitende ebyo, kitegereka. Enzivunula eyokubiri wama kaadu yaf'alun, babula katono kugaanira ddala, babula katono kugaanira ddala. Akakati ali kati obukwakuliza obusussa atwekubye. Fadhabahuha, bawuzika bagisaza olw'obwetaavu balina ku nsonga eri egenda mu maaso. Wama kaadu yaf'alun, bagisala balumemba. Be baana baki? Be baana ba Isirayiri. Omumanyi omu yatuuka awo n'agamba nti subhana man nawa khalqahu kama arad, Allah atonda nga bw'akoze eki nga bw'ayagadde. Umira Ibrahim Ibrahim yalagirwa ay yathbaha walada, asale mwana. Yalagirwa akole ki? Asale mwana. Omwana omuyeka gwakola atya? Gwalina. N'ayanguyiriza n'atadda wadde eno wadde eri, n'amalirira okusala omwana ono. Bo ne balagirwa kusala nte umma namba, ne balagirwa kusala nte, ne balyoka beenyoola ne beenyoola ne beenyoola ne beenyoola ne beenyoola ne beenyoola ne beenyoola. Fadhabahuha wama kaadu yaf'alun. Kakati qissa eno mu surat al-Baqara mu taqdim ne ta'khir erimu okukulembeza ewasembayo n'okusembyayo ewakulembera. Kakati qissa wetandikira ewatuufu wewa awo wetukomyawo, kati ate qissa we yali etandikira. Allah gati wa idh qataltum nafsa fadara'atum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Omukum mwe bweyatta ki? Bweyatta omuntu, bwatta omuntu oyo fadara'atum fiha, ensonga eyo nebafuukira ensonga mummwe. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yali ajja kwolekera ddala amazima ani yasse omuntu ono. Faqul nadribuhu biba'dhiha, udribuhu biba'dhiha, kiki ekyo kibabira bakwata ne tubagamba nti mumukubise omuntu oyo attiddwa, mumukubise ekitundu kuyo enki. Kati kissa gye twatandikidde waggulu enteeri, kitegereka. Kadhalika yuhyi llahu almauta wa yuriikum ayatihi la'allakum
tattaqun. La'allakum taqilun. Kakati nabbi wa Allah Musa alayhi salatu wassalam abantu bano bafuna omutawaana nga bwemuguwulidde, bassa omuntu kiki bakola, bakuŋŋaana mu kisaawe, ente ne bagireeta gye bakkiriza okusala nga balumemba, ne bagiyimirizaawo nemaiti ng'eryawo mu kisaawe. Baba ne Israeli bakuŋŋaanye beetoolodde mu buugi, bonna balaba balinda balabe. Ente ne bagisala ne bakwata ekitundu kyonna kuyo ne bagikuba ku maiti eno. Maiti yali egalamidde n'etuula. Ani yakusse? Kalooli. Ndesi kyakulabirako. Kalooli ndiye. Kalooli mutabani wani wa Lutankome. Ne bagenda ne bayita Kalooli mutabani wa Lutankome. Ono ye yakusse nti yoyo khalas. Mamanye yamusse, oli naddawo n'akola atya? N'afa. Naddawo n'akola atya? Naddawo n'afa. Kakati ab'ebitiibwa eyo ye qissa ya Baqara yaliwo fi zamani maadha? Fi zamani at-tayy. Era mu ebyo ab'ebitiibwa ebyali mu zamani at-tayy mwe mwali okufa kwa Nabbi Musa alayhi assalatu wassalam. Era bwe tugenda okugenda mu kifo kino, waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.